Mohamed Kachika bannange ng'ebiseera ebisinga bwe mbategeeza nti nno tukole nnyo okulaba nga twejja mu bwavu. Naddala message yange ebadde ng'ejjanye eri abavubuka. Kati olwaleero nakedde okujja ku faamu. Omukyalo ono gwe yaŋŋambye nti ajja kujja servicing machine ate yankubidde nga ye yakedde nnyo n'aveeyo ewa kozi oli webwamba. Omukyalo ono Martha alina kampuni ye bagiyita Medical. Omukyalo ono yeyanjigiriza okukola silage bulijjo gwe mbalaganga era ye nannyini byuma byenkubisa ebyo bye mulaba aguma aganene era ye nannyini byuma bino ebitono. Omukyalo ono yeyajja yatukolera silage asooka n'owokubiri oluvannyuma twatandika okuyiga naye era yajja ne ttiimu ye ne batubudaabuda okutuyigiriza enkola ya silage entuufu. Mukyalo ebintu abimanya era yabisoma. Oluvannyuma ne tubeera ne business partnership. Omukyalo ono yaleeta ebyuma bye, yaleeta microbes, yaleeta sukaali ggulu, yaleeta ebiveera byonna bye tukozesa mu kukola. Kati ekyo kyeyongera okukakasa nze embeera zange. Naalibadde nsobola okugula ebyuma ebyo na buli kimu naye omukyalo ono mupangisaako ebyuma bye, nsasula buli mwezi. Naye omukyala ate ng'akyali muto alina obuvumu mu kukola bizinesi nti ajja n'asaaviisinga obuuma nga bwe mujja okulaba ajja n'akola buli kintu kyonna kyonna nga bwe kyetaagisa. Martha, thank you very much. Era grow your business. Era n'abantu abalala bakuyigireko. Naddala abakyala, abavubuka. Omukyala alina famire ye naye mukozi. Mukozi buli lwe tumukubira nti kamakini keetaaga n'ajja n'akola emirimu gye gyonna bw'ateekeddwa ogikola. Thank you, Martha. Yeah, we are going to continue with the partnership. Thank you very much. Okay, Martha. Webale nnyo Mr. Kachika opportunity eno okunzikirizaamu. Anzikirizaamu nnyo. Buli lwofuna omuntu emabega ng'akukkiririzaamu buli kintu kyonna owulira essanyu. Ekirala muyigiddeko nnyo okubeera down to earth. Mixing on the ground. Eriyo osanga nga boss ali eri waggulu, bano abaana bali wansi, nga waliwo gaapu, ye ali waggulu, abalala bali wansi, naye yeeyo gaapu agiziba. Ekyo kiyamba okufuna feedback ennungi okuva mu bantu bo. Kikuyamba okubeera nga omixinga ina mad. Eriyo lwe namusanga ng'alya n'abakozi be. Level ye nandibadde nsuubira nti si kyangu nnyo. So ekyo nkyo muyigiddeko nnyo era nange nja kitambuliramu. Nja kitambuliramu ddala kyova olaba onsanga ne oyiro mukwatamu okuliisa nkwatamu buli kimu ki get involved.